Okusinziira ku mawulire ge tufuna agayita mu nkuubo, kigambibwa mbu Yoweri Kaguta Museveni alagidde Speaker Anita Among akwatibwe amutadde mu kye bayita house arrest. Abasinga muyinza olowooza ndi mu byanjwanjwa, ono si kalebule, bino si byanjwanjwa wabula ge mawulire agaliwo essaawa zino. Kigambibwa mbu mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero waabaddeyo ttabamiruka ku State House mwe bayitidde abakungu ab'enjawulo okwabadde Anita Among ne Rebecca Kadaga. Bano mu lukiiko Rebecca Kadaga ne Anita Among baasose kweyuzaayuza na kwerangira bulogo. Anita Among agamba Rebecca Kadaga akoze omulimu munene nnyo okumuloga, ne Rebecca Kadaga agamba maka ge ekamuli awulira ebiyitiŋŋana mu kiro, buli walingiza mu kamooli agenda olaba nga Anita Among ali mu luggya azina ali bwereere. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC, tambuza video ekutusibwako Zaid Lighting Store. Tuyina amataala etaaza amataala bane mujje mu mpagire kube essimu ezo wansi tugenda kutuusaako amataala. Kati bassebo ne bannyabo ndabika nga nsimbudde. Ono si kalebule, bino si byakukyamuukiriza, byabaddewo ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Museveni yayise Anita Among n'amutegeeza nti tebagenda kusobola kumwendoosinga kubeera sipiika addako, era n'amutegeeza nti bagenda kwendoosinga omukulu amanyikibwa nga Oboth. Nze nabadde mmanyi byakusaaga, naye okusinziira mu nsonda enneekusifu n'amawulire gye ngajja ewala ennyo, bassebo ne bannyawo birabika bituufu. Kati njagala owulire vidiyo eno okakase nti tetwogera byanjwanjwa, oli kuva strange. Mu kiro ekikeesezza enkyayaliro bannayuganda abasinga nga beebase abakungu ab'ensonga mu ggwanga babadde mu kafo mu makagoba president okubaka ensonga ez'essimba ze bakkaanyaako naddala ku nsonga z'obukulembeze bwa paalimenti y'eggwanga. Newankubadde sitwakiriziddwa okubeera mu lukiiko luno, twakitegedde nti lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga mwenye Yoweri Kaguta Museveni eyaliko sipiika wa paalamenti ey'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga, abadde sipiika wa paalamenti eyakavaako Anita Among, akulira Episcopal Conference Bishop Anthony Ziwa, akulira ekkanisa z'abapentekooti Moses Odong, akulira ekitongole ki CMI nga kw'ogassi n'abakulu ab'enno n'abalala. Kalondoozi waffe eyabadde alumika emboozi eno yatugambye nti ekisenga omwabadde abakulu bano kyabadde kijjudde akasiriikiriro nga buli omu alinga asoma ebirowoozo bya munne, amaaso nga betunuliza gakalyolyongo, embeera bwe yabadde okutuusa omukulembeze w'eggwanga bwe yakubye oluggi n'ayingira mu kisenge kino. Mbu bano newankubadde babadde basuubira kutandikira ku bya bukulembeze bwa paalimenti, ensonga zatandise na ssaala okuva eri abasumba olw'emboozi n'eryokebwa amakerenda. Muntu waffe ono bwedda alengerera ewala atugambye nti pulezidenti yabadde mutwakaavu nnyo nga mpawo kimuleetera kumwenya wadde okulaga ekisa. Mu lukiiko luno Kadaga yasabiddwa okunnyonnyola engeri gye yaddukanyangamu paalamenti y'eggwanga n'ensimbi entono ddala, kyokka yatusomooledde ku mboozi eno teyasobodde kumanya lwaki mu bonna Kadaga yaleeteddwa okusomesa abalenzirukanya ya paalamenti. Mbwera obujulizi bwaleeteddwa nga bulumu omu ku babadde mu lukiiko luno okwekukuutiriza ko n'okutinkiza n'abatali makambugu n'ekibiina ki NRM nga n'omu ku boogerako mulangira. Newankubadde situnaweewa bituufu ebyabadde mu lukiiko luno, twakitegedde nti ababaddemu basabiddwa okutandika okuyigirwa mubaka owa West Budama Central Jacob Oboth obuwagizi nti yabadda mu kifo kya sipiika kinaalangajje. Mulengera waffe eyabadde akumidde eriiso ku luggi omwabadde olukiiko luno yatugambye nti wabaluseewo akavuvuŋŋano Among bwe yalumiriza Kadaga nti yamutulira ku kisaabo n'amuloga okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana. Mbone Kadaga teyamulinze kukakkana n'amubakira, naye n'amulumiriza nti ekamuli ku kyalo mbulamu tijjawangaalira gitandika okuwulira ebikona mu kiro, n'akakasiza ddala nti omukyalo ono yamukwatira mu bigali n'amusindikira ebyokoola ebimubuzizzaako ejja n'akakaawa. Mbu Among bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka ekika kya Rolls Royce efuuse ensonga ensangi zino. Bwe yalaba ebituuse wano n'asaba abakulu bakkakkane, olwo n'abannyonnyola nti waliwo omukwano gwe eyagimugemulira ng'ekirabo, kale nga tegwana kubanuula nsingo. Bano bwedda beeteteggula ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atudde mu kasonda awaabadde ettala ezizimeera, kyokka mu ngalo ze ng'akutte ebiwandiiko omwabadde obujulizi obulumika Among engeri gy'abadde adibuddamu ensimbi, amakubo mwazijja ko n'obulyake bwazze yeenyigiramu ekyaleetedde Among okwengentererwa emmeeme.
muntu waffe ono yatugambye nti president yabulidde Amongo kati nti bwe kiba kisoboka ate era nga kiyamba ye yeewalira ddala okuddamu okweyisa mu lukale oba mu bantu abangi okumala ebbanga eggere kakuba okwesembereza bannamawulire newankubadde teyakimugambye mu lwatu nti ekkomera amutadde mu lya kumukuumira amaka ge kiyite house arrest. Awo weewali ekinyusi kya vidiyo gwe teweebuuza lwaki Anita Among okuva ebintu bino ebyafulumyeyo omuntu ali mu kaweefube w'okunoonya akalulu k'obwa sipiika tannavaayo kwogera kigambo n'ekimu yateekeddwa mu house arrest bassebo ne bannyabo kati firimu erabika evudde ku nnyanjula. Omwana yagamba nti kiri kimu kyokka kye bakozesa ne basuulayo ekondomu kati essaawa zino waliwo ayambadde ekondomu. Tambuza vidiyo tambuza video used and dumped. Naye Anita Among we bibanga bino betuulira bituufu simanyi kyoligamba baana nabazzukulu simanyi kyoligamba baana nabazzukulu. Nina mukadde wange omugwe nabadde njogera naye njogera nnyo naye ebintu by'obufuzi nangamba nti ebintu bya Anita Among byandibanga bituufu because Museveni ku maaso agamutunuulidde ensi yonna yonna the last thing he would love to okwesembereza teyandyagadde kwesembereza muntu nga Anita Among omuntu gavumenti ya America gwe ya sanctioninga n'eya Bungereza. They are the people beyandisembeyo okwagala okwerinaanya. Anita Among abadde mu mivuyo mingi nnyo mu parliament. Meeting eyo gye bakoze jjo yalese abantu bangi ku ttaka nga muno mwe mwabadde clerk wa parliament. Kiraka wa parliament ye bamusindise mu CID batandika omunoonyerezaako. Bassebo ne bannyabo Anita Among ebibye si birungi katumaleyo kakiripu kanene okuba kalimu amakulu mangi. President yatunudde mu munye ya Kadaga n'amutegeeza nti mu cabinet ejja teyeebaliramu ekifo wa kumuwa kirala naye kyatawakanyiza. Tukitegedde nti okumanya nga ebya Amongo si birungi mbunamu ku bakumi bwe bakendeezeddwa lwakuba situnnamanya bameka. Mu lukiiko luno abadde amyuka sipiika Thomas Tayebwa teyabaddemu wadde Jacob Oboth ayogerwako kyokka na kati ekinnamanyika oba Tayebwa ye yasigaza ekifo kye oba woofiisi ya sipiika yonna yayereddwa. Ensonga zino okukyukira Amongo zatandikira ku akulira ekisinde ki PLU era aduumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bwe yayita ku kibanja ky'alina ku mukutu ogwa X n'alangira nga bwe bamenyeewo okusalawo kwe baali bakoze okwokuwagira Amongo okuba sipiika ng'amulanga okwejaka n'agula emmotoka ekika kya Rolls Royce naye kennyini mutabani w'omukulembeze w'eggwanga gy'atatuulangamu. Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyowa sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Kati olwaleero tugwikiriza omubaka Jacob Oboth ng'ava okulayira ne tumubuuza ku mpuluguju z'okumufuula sipiika kyokka newankubadde alabise nga bwe tumugamba si bipya gy'ali atugambye nti mpawo kye yategedde. I'm not aware. I'm not on social media.